Mbuwe bituuse Bruno K balina okubeera ng'ate bamugulira oba bamufunira akondomo mbona asusse okuba nti no munnanga azaalazaala mu bakazi ab'enjawulo si byaffe ng'aba Newspark Channel ffe twakugamba nti amawulire tugakuwanga ate bwe tugafunye wuuno no Tamale Mirundi Junior avuddeyo n'atabukira mukwano gwe amuyita na Sister Bruno K avuddeyo n'amutabukira n'alyoka amugamba nti we bituuse Sister Bruno K weetaaga okuba nti no munnange tukuwa condom akatambi kaakano Bruno K tuyagala kukozesa withdraw method kala bizibu byolimu bikazi kumanyira abantu bazaalanga bumyu kala Bruno K oyingidde abaana bana ku myaka gya 29 Bruno K you have 4 children ate nga oyina n'abali embuto babiri wabula Bruno no mukazi gwe tusembyeyo kuwolereza nze nyakulira amazima Bruno K this is the last woman gwe tusembyeyo kuwolereza tukyadda mu ntalo z'abakazi bo buli mwaka Bruno K eva tubeera mu kuwolereza n'abikazi byo this is the last woman Bruno K nagambi nze sikyabiddamu genda oli ebikazi byo obizaalemu abaana ojja biwulira oli baana mukaaga abaana niye bakutuma my sister bajja nakujjamu sebaana banange every year tubeera mu ntalo za Bruno K n'abakazi be nga tubataawuluza tukooye we are tired this is the last time abantu bawulira bakooye eriyo na mu kikubo n'abadde epitonga bagana ne baneetukooye yo sister no tukooye is enough every year Bruno abayomba n'abakazi haba masimu enough is enough Bruno kyebangambye okukolera tugenda kulya paketi ya condom obenga otambula nayo neera kyenalabye sister Bruno ketukugulire condom obenga ojambalirako ebyo nebikazi bifaaji kawalo kiri ekyali kitunda ebizigo ekyali kikwesibyeko luli Bruno atwagira ebikazi ebyeru ebyeyerusiza ddala waliwo kiri ekikazi ekyali kitunda ebizigo ekyali kimwesibyeko kyeyakubira nnakulyako ne bwoweekaza nnakulyako abakazi amalobbalya n'abavuma n'abakubira ennyimba naye batabuka batuufu Bruno yayimba dde oluyimba nnakulyako ne bweweekaza bakita batya kidoola aba naye Bruno naawe otumalamu amaanyi kale kyekikazi kidoola waliyo kinoonyako ki yagenda kikubira luyimba muneweweeraga nnakulyako eno byonna bikulu Bruno ayagala agakazi agakulu negajja kuloga obera muze wano night stand eyo nonna kyanja bu masaji bonna Bruno obulidde obumazeewo onzuga government yekusindika okera kumacha kuvuga motoka kuva wo Bruno kunoonya masaji weeri kulya ebyo bikazi bifaaji gotosoka byetegereza Bruno jayo omukazi omutunuulire mu ttaala ezo masaji tezibaamu masanyalaze kali golaba kale enjeru noga ogudde ku basama enough is enough. Subscribing and liking leka obubaka bwawo mu comment section ye full figure avuddeyo n'atabukira mama w'omwana wa Bruno K twogera ku Vanessa Kirabo bavuddeyo ne babeera ng'ate bamutabukira full figure amugambye nti nnyabo gwe buli kimu onookisabanga musajja full figure wuuno atabuse naawe kenyini oli watweyambe siba ku TikTok oli akulabanga gwe atuuse gy'olaga omukazi wanzaalo mmeka wali omweta kulya ng'oyagala ki omuntu yenna yebaka ku mukazi ow'enzaalo ennya 3 wesibe 10
bato banno baliyo abalekayo ng'onoonya ki butasiba zipu zammwe za busolo zitebinkwata nako zekikazi kyaga kingana kimawo bebimalaya ebyo biri byenkola kirimba okufa kyatugamba kigenda kufa kansa kituge tuge ekikazi kite kituge kiwone walo n'abantu abafa n'obawona kite omwana oli mugamba mbu kyafa zitebinkwata nako yasasa kubeera singo maza fana tulina abaana baffe tubeerabirira ng'omanyi abakazi abalabirira abaana baabwe gwe nofuyina omukisa bagamba nti Bunoke gyali agaanako ne ku ssomero afuna nabo n'asindika kyasindiza mbu njagala akagaali koma nnyo okukuma mama yaako omukazi ako atasobola kukulya mwana we kagaali oli mukazi kiggwa lumalayo olukadde luno olwagala okufiira ku mwana w'omuntu zaali mpisa zombi ze zakulesaawo n'otulimalimagawo olina kansa wogenda okufa ye baleyangire okufa nga temufa waliwali omukazi atuwa emyezi 3 mbu agenda kufa nga tafa twaga tuzike ku bantu abeerangidde ku kufa tubawone mwe mubijjanga nti nina emyezi 3 ebiri ngenda kufa mufeeko temunyumiza munyingiza mu ebyo saagana tebinkwata nako sibimanyi era sina sayidiza tebitagala kumanya yale Bunoke yaleka bato banne okubazina nazina omukadde ona yabulwa kyabulwa akuta tanazitako wajje mu mabala bye mbadde mbaga mujja bala mabane mbatamirirako nekifo kyo sanzemo muwala mbuwaisa simanyi kukyena bweru simanyi kukyetaka simanyi kukye mulago wanu sitanti night simanyi bitonyumira na kunyumya tomanyi na byozinye site munyumiza temungamba sana menzo okwogerako ebyo mu mawulire amalala nga tukyali wa Full Figure avuddeyo n'abotola ebyama nti Kazibwe Kapo ye yasuula Abudumulasi bw'atyo Full Figure wavuddeyo n'ategeeza abantu betunulya nga saagala boogerako mba respectinga nga nayogera ku background zaabwe okubonaabona kwa Abudumulasi kwonna kwayitamu nakati kwava ku Kazibwe Kapo osobola okumbuuza nti bitya ate mantu ajja kubitegeera naye okubonaabona kwa Abudumulasi n'okugwa kwa Abudumulasi kwava ku Kazibwe Kapo n'okujjawo omukazi yali amwagala mwame ebulaya yali amufaako faati kwava kwa Abudumulasi kwava ku Kazibwe Kapo oyo omukazi bamuyitanga Irene Nakito senior woman nyimba ze neerabidde enyimba ze neerabidde ate nja kuzijjukira gwe geno sachinge Irene Nakito senior woman bakwe ku nyimba Abudumulasi yakuba mukukuba ennyo n'awunga nga tabala bitabo tamanya mmotoka esimbwa neddako tamanya biki nga Kazibwe ye Orofeya Walight Production nga yasalawo gwayagala mu group ne gwatayagala Kazibwe Kapo nga n'okuyimba tayimera kyamwemi okuyimba sente nga yategerera Abudu yategera abaguze yasayininga Abudu nga tawandiika Abudu yabeeranga mu bakazi Abudu yakwatanga loji 8 Kazibwe mu bakazi 8 abakazi bamwananga ebazani wano ba presenter ba TV abakabi walo sitwakalaje ekyoteraawo nga walo bakazi ne balwaniraawo ne bajasi tosanga ka ekyoterenga ze nimugome babani mumuna kye mumanyi mmwe Kazibwe Kapo nga yasalawo emmotoka ena kunya mafuta gameka tugula mmotoka ki eyafudde eyebyuma esimbula ekozeta gurupu eragawa tutunda sente meka buli promoter yajjanga ayitiranga Kazibwe Kapo nga butamanya na sente meka kasamusa sociology nebamuwana emmere Shira Price naye yafunye ebibye jukira nti nno ono akwesa ne Uncle Chumi bagenze wali eri okulaba ebikonde wakati wa Shakib akwosa ne Balista Atimo kakati no Full Figure ye avuddeyo n'abeera nga ate abasabula lwaki abasabudde nsonga ya nyambala mbuno okuba nti no beefuula basereebu nange Full Figure yajja kulemwa naye kanaka misoja green manna etekaina mabere kagenze kambadde obugoye bw'abaana abato kagenze na guno ogusezi guno nagu amatama gazimba gatadde enkola bigenze leti mbu bisereebu tebina nawe bituula kugamba uko muzanyo gulingo ogwa bamawobe omuzanyo mwagwonoona
omuzanyo gwayonooneka konna kambadde obugoye bw'abaana bukunukidde buti omubiri ogwazaalako neweoguyise bweru otya neweogukola atya gwakalambala guba gwafulumya ekiwanga yambala engoye zikubuna onyume gutanga oyambadde ebigoye ebinene bwobeera ekikwambaza obugoye bw'abaana abato kiki kugane mwejjamu akantu k'obuntu mwena mweyisanga basiya zitota mwene mwagala mubeere nga mwogerwako nga bantu baboogerako. Balista Timo Wuuna atunnyonnyodde lwaki baamukubye mu raundi esooka n'abeera ng'ate munnange yawanguddwa. Kaakati nno ye ensonga avuddeyo n'azinnyonnyola bulungi. Mwenna babadde bamugamba Balista Timo munnange lwaki wakomye mu raundi esooka oli munafu. Bw'ati nno bwannyonnyodde bw'ati bwannyonnyodde ensonga ze. Teyabadde nnyangu n'ebyo byonna nabirabye. Baganda bange akasajja olaba one wabooteera kyova olaba Ricky Man yagamba okudda mu ringi bamala kumuwa sente milioni 10 because you can die. Omukati wano olaba one olaba wagwamu gwalolabyeko omutwe ogugwamu guguno ogulaba akawompo kakomyewo ninga mwana muto kati kako kawompo kagwamu musajja kuba ebikondo omutwe ne gugwamu katolo olwo kadama yali eri agamba naawe situkawo olwane ng'omusajja olinga amatako ng'akawompo kagwamu oli musiru. Bali bakubeka kawanga ne kajerebera bwe kati kaakano oyinza okoza nnimba kaaka kawompo kagwamu bino byekugamba bya ddala. Njagala ogende ku simu yo owandiikemu boxers dying in the ring. Bino byekugamba bana abasajja babeera basajja nga balamu health wise nga bakola training buli lunaku badduka ensozi badduka zi machine balya bulungi bakola buli kimu naye bagenda mu ring ne bakuba ebikonde ne bafa. Bino byekugamba bya ddala. I'm very lucky into olwalero ntudde wano. I'm communicating to you. I'm very lucky. Eyo ringi oyingireyo n'ebintu ebyo okuyingira kufuluma n'obutagifuluma. Bino byekugamba bya ddala. Omuntu yekka amanya ebikonde yasobola okutegeregera nange. Shakibu teyalonda Balista ti Balista yasinga ebikonde. Teyanonda lwa bikonde, teyanonda lwa tekiniki, teyanonda ati nze ali mu fiziki entuufu ntunuulira naawe nze nandi munene siri muwanvu nnyo kiri awo osegeera. Yanonda because akimanyi nina erinnya nti influence yange ejja kugattako. Bweteyongerayo Abitex Wuuno avuddeyo n'abaakaate byayogera ku Eddie Kenzo. Eddie Kenzo yayimba Lulimba Lw'Abasudde mwali mumanyi ensaaga naye osobola okumbulirayo omuyimbi w'akadongo kamera ayize ennyimba era ayimba Lulimba lwa Eddie Kenzo ng'alwegomba bajjira ku mulembe gwabwe. Omuntu yenna yenna mu nsi buli lw'omulaba nga avuma abantu ng'akoze ekigambo oli mwavu, ekigambo bwavu tebakivuma muntu. Era olina kubanga oli mukopi nnyo nga wali mwavu ng'ate makitwala entya omuntu afunayo ku luseera ndika okuvuma abantu. Olina okubanga wava mu famire nga oba nga tiwakuzibwa nga wava mu famire enjavu ennyo Mukama n'akusitula ate n'olemeramu obukopi n'obwavu. Kati
Abantu ab'enjawulo bakyagenda mu maaso n'okuba nti nate basaasira Alex Mufumbiro ono nno ng'ali mu kkomera era nga munnange mukyala we yava mu bulamu bw'ensi eno. Abamu ku bamusaasidde kwe kuli ne King Saha. King Saha avuddeyo bambi n'abeera ng'ate amugumya. Waiso tulaze omukwano mu buli mbeera nga ffe tulina bingi bye tukuwa biri awo tuyinza kugamba nti kino. Waiswa oyagadde mukyala wo sisuubira nti waliwo kye tuyinza wadde complaining nga tubaddewo ffe ababadde around buli kimu okikoze. Alla bwatyo bwasazeewo sinakindi n'enzijanjaba y'ewaffe nafunafu osanga ebingi byandibadde bikyali naye weebale nsaba Mukama akukwateko ku mutima akugumye muganda wange Waiswa wange musoga wange nkwagala nnyo nsaba Allah akugumye. Nsaba Allah akugumye oyita mu kaseera akazibu naye olinayo ffe baganda bo. Olinayo ffe baganda bo abaafuukira nno ddala abooluganda ddala. So muganda wange gumira ku ffe. Bannayuganda batabuse anti munnange gavumenti yategeezezza nti ssaawa yonna bagenda kubeera nga bamenya ennyumba ezi. Weezimbira ennyumba yo naye munaye gavumenti ssaawa yonna egenda kubeera ng'emenya ennyumba. Kaakati bannayuganda batabuse bagambye nti kibaleme kusooka kutereeza nguudo na kukola ku nguudo. Muli mu kubeera nti nate mukola ku nsonga z'amayumba nga n'amayumba si mmwe mwagazimba. Bannayuganda nno bakambwe. Teeka waawo ensonga yo oba gwe kyolowooza ku nsonga eno munnange yaleeteddwa nga bagamba nti bagenda kubeera nga bamenya amayumba g'abantu. Nga temunaakusindikira ku bannayuganda binnyo mwe musooke mutulage ennyumba z'abasawo zifaanana zitya. Okimanyi nti ku mulembe gw'Obote abasawo balina amayumba simanyi bagitangawo simanyi Doctors Village simanyi Nancy Village mubimanyi baalinanga gye baalinga basula. Gavumenti ya Uganda, gavumenti ya Museveni, abasawo bo basula luddawa nga tonnaba kumanyira bantu ennyumba z'abasawo ziriwa. Nedda ennyumba z'abasirikale zo zifaanana zitya nga tonnasindikira abantu ku binnyo ennyumba z'abasirikale zo zifaanana zitya. Abannayuganda temukkiriza kubamanyiira zifaanana zitya ennyumba z'abasirikale ziriwa. Mu nsi erimu amagezi nga tumaze emyaka 4 nga tusasula emisolo mutujjako emisolo onfuna gavumenti erina obusobozi obuzimba ennyumba ng'ovuddeko eri balawali namuŋŋona bayita simanyi housing finance waje bayita housing finance sayiza namuŋŋona byazimbwa bana ku mulembe gw'Obote mumaze emyaka 4 musolooza ku bannayuganda emisolo. Njagala mutulage ennyumba ze mwali muzimbidde abannansi nti zizino wano ennyumba ziringa emitwalo 3 abannansi abasobola bazigule osobola okugulako ennyumba atasobola osobola okupangisa kubanga ne mu nsi ezaakulaakulana we batyo bakola. Ennyumba ze muzimbye ekikula ekyo ziriwa nga zo ziri ku pulaani zo ziriwa. Muleke kukkiriza wano basajja bamanyiira ojja otya n'osinikira ku muntu ebinnyo busimanyi olina okuzimba obulungi tulina tokkirizibwa kubeera ng'oyingira nnyumba nga tennaggwa kubanga era ngoyi nga n'ebizimbisibwa byennyini mubirinyisiza ebbeeyi. Ensawo ya seminti kati ya mitwalo 5. Abantu tebalina mirimu okufuna okunganya akasente okuzimba ennyumba ewedde kiri expensive. Seminti wa mitwalo 5 mwavuwazizza abantu. Okitegeera ebintu bye mulina okukolera abannayuganda bibalemye muli mu kusirayira ku bantu. Mwagala tutegeeza nti abantu abafiire ekiruddu abafiire emulago abafiire amalwaliro ga gavumenti gye mutafaako watali malagala ebibatta kuyingira mu nnyumba mbi zitanaggwa bebibatta nga temunna kusirayira ku bantu. Musooke mutulage amalwaliro ga gavumenti gafaanana gatya ggo era lwaki siri ddagala lwaki mmwe si gye mulwalira. Nga temunnasirayira ku bantu Museveni musooke mutulage eddwaliro lya Lubowa hospitalized simanyi Lubowa specialized hospital limwakomissioninga mu 2019 kati myaka 7 teririiwo. Musooke mutulage muleke kusirayira ku bantu basajja mmwe. Musooke mutulage eddwaliro eyo nedda nga temunnasirayira ku bantu musooke mutubuulire nga temunnaba kubeera nga musirayira ku bantu musooke mutubuulire amasomero ga gavumenti go gafaanana gatya. Abaana basoma batudde wansi
abaana basomera wansi wa miti abo bo mulambu bwabwe tebumatalinga abaana ne batuuka okugenda mu toyi emu n'abasomesa ng'essomero lirina toilet emu mwagala tusirwalira kati bye mulina okukola bye mulina okusooka okukola bibalemye wabula muli mu kumanyira abantu musoke mutubuulire security y'eggwanga ye eri etya kuba mwajja mutugamba mwe ba top security naye ekitta abantu kifuuse ekitta abantu n'ekiwamba abantu kifuuse kiwamba abantu bwetwo abaana juzi wana abaana 5 battiddwa lwaki temusooka ne mukola kwezi ensonga lwaki temusooka ne mukola kwezi ensonga lwaki musirwalira ku banna Uganda tuwawe emisolo mutujjamu emisolo myaka ago sente ziragawa musooke mutubuulire enguudo z'omu Uganda weziba nga zikyajjudde ebinnya lwaki musooka temukola ku ebyo lwaki musirwalira ku bantu Omunayuganda temukkiriza gavumenti ya Museveni kubasirwalirako temukikkiriza nga tugenze ku tteeka ly'ettaka boke nnyini nzijukira mu 2024 January nakola vidiyo nembagamba bannange bano abantu abatunda ettaka simanyi 5 simanyi fuuti 2.3 story ki nenkubira omulanga Buganda Land Board nembagamba lwaki temulregulating abantu bano abatunda amataka ekikola weegatyo omuntu n'atunda ettaka 5 fuuti 2.3 yerifaanana litya zeggete ezigenda okubeerawo enkya nenkubira Buganda Land Board ne gavumenti nitwogera nakola videos ezi ku bintu ebifaanana ebyo naye nga kikwewuunyisa abantu abatunda amataka ago bantu baabwe oyo soza akolera salimu sale bantu baabwe bwete tambula badde mulabi mulungi alakwe kumina ku Newspark channel kankusaba berengo subscribinga o likinga nokuleka obaka bwawo mu comment section bela bulungi weraba